The Newsroom, where untold story is revealed. Byama bisuse bibino bivuddeyo eri tiimu Pastor Bujingo ne Susan Makula ndowooza okujaganya kutandike ate eri ba anti tiimu Bujingo ne Makula ndowooza era amaziga gatandikire wano. Ebyama bibino bisomose nti Susan Makula ali lubuto era nno lukulu olukulidde ddala ate nno nfanfe era omwogezi waabwe oba enjogeza yaabwe evuddeyo negenda mu maaso n'okwasa ebyama. Makula wulira byagenze mu maaso n'okubeera nga ayogera. Ate Honorable Bali Mwezo wuuno nno awadde President ekikonde luwagenda mu maaso nakubeera nga vola Bobi Wine yate musajja mukulu Innocent Gushwa toli muwavu mutwego gwe muwavu ono natabukidde omugalatiya ne kwoteka Mathias Mpuga Nsamba n'omubaka Kagabo Twaha awonno wetuli wabula nkusaba n'obwombefu bw'ekika ekya waggulu video soko jimpere like wojiwa like wojiwadde muhiro ogukitambuza otuuka ku buli sekinomu gyasinzira okubeera nga alaba ate era naawe atana subscribing ku mukutu guno okusaba osoko subscribing okone mu kadaawo kaje mu personalize okasemu all of the notification ku mboozi zonna ze tuteekayo ku mukutu guno. Nze Deni nzikiriza nsooke nkuwe video eno eya musajja mukulu amanyikiddwa nga Tegusulwa Innocent nga abuulirira abagalatiya ne Mathias Mpuga abaali baagala bagende n'opwegende efukamirire Mwami Museveni. Omugalatiya Abedi Bwanika olwaleero ndowooza okirabye wabuuzanga ekibuuzo lwaki Nuupu teyagala kuteesa. Nuupu ng'ekutegeeza eyagala okuteesa ne mu bwenkanya era eteesa ku ki nga gwogamba abaana bakkirize emisango bateese babasonyiwe ekintu ky'omanyi nti kya bulabe. Ow'ekitiibwa Nsamba ate ye yateesa ddala buteesa. Olwaleero kkooti ensukkulumu esazeewo nti oyo atali musirikale atali mujaasi taatwalibwenga mu kkooti z'abannamagye era abaana ba Nuupu abaasibwa koteka Dr. Kano Best Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4453 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Balina okuvaayo mu kkooti z'amagye batwalibwe mu kkooti za bulijjo kubanga si bajaasi. Eyo enkola ye ya Nuupu ey'okugamba nti tulinde amazima gatuuke okusinga okuyita mu ppanya shortcut ekitagenda kutuyamba. Y'ensonga nga lwaki baakugambanga Nuupu tegenda kuteesa ku ekyo ng'olwaleero bwe kyeyolese nga kkooti ensukkulumu esazeewo mu ngeri etegeerekeka bannayuganda gye baagala. Ebigambo ebyo bwe bityo bwe biri azeemu okusaba kwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Abedi Bwanika yali agamba Bobi Wine batuule ku mmeeza bateesaganye ne President Museveni asumulule abaana ba Nuupu abasibe abali mu kkomera. Ebigambo bibadde biwanvu saagala biddamu awo wennyini nzikiriza nsooke nkuwe video eno. Fulufiga avuddeyo n'ayasa ebyama bya mukama we n'atubuulira nti Susan Makula Bujingo ali lubuto era essaawa yonna ayinza okubeera nga atukubirawo ate oba oliawo eri amugema. Essaawa yonna agenda kubeera nga ate alisuula. Kasooke nkuwe video eno obirabe. Ate n'omukyala kya Susan Makula Bujingo muwomya bannanga ali tumbu anytime agenda kubeera yanga esange tulina mukama olime n'okola ebinene bannanga okola ebikulu we batabisuubira Susan Makula amakula ga Bujingo munali mmanyi mukama byakolere ebinene baba nedda Susan Makula kayimba kati kayimba kokako ayimba kayimba kaga tinali mmanyi mukama bakolere bikulu baba banene nedda mukama ko Susan Makula okyamumanyi mulabe bulabi.
kakati ebyo nno nga tubitadde ku mabbali honorable bali muezo nsubuga ono jjukira agenda kubeera nga ava ku bubaka bwa Nakawa agende maaso n'okujja yesimbewo mu kibuga Kampala nga road mayor ono nno avudde obubi ne musajja mukulu amayikiddwa nga Kisitu Bosco abuuzizza ebibuuzo ebitakwatagana nga kwatadde okugamba nti Bobi Wine amussa ku level ey'okubeera nga benkanankana oba oliawo ne bali muezo oba Lukwaga mugambye toyisa maaso mu president wange daba ebigambo bino nga bwe bibadde mundaba y'abantu balowooza nti tunafuna muntu asobola Lukwago ng'ogyeko nti waba NUP agamusigukula ate Kyagulanyi mwennyini ate president wange naawe tomugira nnyo president oli ali ku presidential level wetonde wetonde kukubira wano wetonde okola ki tokkakanya president wange wetonde bankuziiki wetonde kugambe wetonde tokkakanya president wange wetonde amaanyi gakyalimu nansobola bansonyiwe tudda wano kugiragira Kyagulanyi president ngomuleta kubali mwezo no inkugambye alina okusigukula Lukwago e Kampala wano ayinza kuba mwami Kyagulanyi no is far beyond that Kyagambye wetonde simanyi watu wetonde onsonyiwa tudde kunzanyazanya amaanyi gakyalimu bali mwezo igwe jangu ngwemu osaga ebbanga lyolimbidde abantu nti wakuba simanye essasi nze nimbe kali katya kwegamba era gokyalowooza nti kyali byakulimba bali mwezo nga nakubya pakati olaba nesawa ekutuse ng'oli mufu ng'oli mufu amaanyi genda obuuze ekyambogo nakubako omusajja nze kugambye ndi musajja atatya nakuba omusajja huku kino ekyenyini ekikuukaku kino ekiriba nekikuukaku omanyi mu biita bya mmere genda obuuze basomero ddamba genda mwiri obuuze mwiri college mwiri yes genda obuuze somero ddamba wakuba omwana ekikuta nekikola ki kino ekyenyi nekiwulika a joking person like ey'omuntu abantu banakukkiririzaamu okulabanga asaaga osaaga bwetu mulowooza era bino byebagamba nti simanyi bakumpanya akalulu akako tebajja kati kijjaka akange bakakwatako omulundi gumu genda obuuze chairman Badru Kigundi kye namugamba ne mulumba ne mugamba oba oyagala obulamu bw'omukyalo oyo mukomyewo engineer Badru Kigundi omubuuza nti namulumbako ne mugamba komyewo omukyala mutazindwa namugamba mukomyewo oba oyagala omutwe guveeko kakati nno mu ngeri y'emu musajja mukulu amanyikiddwa nga Twaha Kagabo agenze mu maaso n'okubeera nga aweereza ebigambo ebisongovu eri Joel Ssennyonyi nga kwateeka okubeera nga amutegeeza nti agenda kubeera nga amulongoosa ensigazi muggyemu bwe ziba nga ze zimuwanika. Jjukira ono Kagabo yagenda maaso n'okubeera nga azunga ne miliyoni 20 ge yatuusa mu palamenti nga tamanyi ani yagamuwa wabula ensimbi ze bamuwa oba oliawo okulya mu bannayuganda olukwe. Ezo nno bwe zaagaana okubeera nga zidde watuufu eziri Nuupu kwe kumufuumuula ng'era oyo y'omu ampuga kwe yeegatta okubeera nga oba oliawo bali ensimbi y'omusolo gye bataalina mulimu gwagenda mu maaso nakuba nga bagikolera. Wuliriza ebigambo bya Kagabo. Neetaaga namulongoosa naye nnyini nga bwemulaba obutula bwe bumwewanise obusigo bumwewanise waggulu bumwewanise yeetaaga kye tuyita penoscrotal drop bukkiriza nkugambye nze byenkubuulira no disclaimer yes era nja mulumba mubimubuulire mugambe toddamu kwogera yeetaaga buyambi ajje tumuyambeko obusigo tubulongoose bukke wansi atumubuulire n'empale z'alina okwambala underwear size aleke kulwala kansa wa testaco ze kulwala ataagambe nti gavumenti emuleetedde obuzibu so akamanyiraako I have no disclaimer on that Kagabo Twaha. So when it comes to my profession, you're talking about the law, Honorable. Yes. Leader of opposition. I don't matter. Leader of opposition is a title. And we shall give you that. You see, respect is a mirror image. You give, they give you have back. to walk the talk. Respect people, then they respect you. Naye challenge je nkugamba nti bw'obanga olina challenge ezo ng'ezo bulijjo tuba tuzimanyi bye bweweyisa. So if you respect yourself, talk about me. Kyekiri kye nagambe, when somebody speaks about somebody, we don't go into this. But when somebody pukes, omuntu bw'ayogera ng'asesema.
kakati nno musajja mukulu amanyikiddwa nga toli muwavu mutwe gwe muwavu Innocent Tegusulwa avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga amutegeeza nti musajja totutama Kagabo totutama byonna obikoze naye kirabika otuuse woolina okuba nga okoma. Honorable Kagabo totutawaanya tofunanga wudhu tokkirizibwa kuyingira mu muzikiti tosobola gamba nti oli Dokita Mutendeke ng'olina miliyoni 4 gali mu kikutiya okaalakaala nago tomanyi ani agakuwadde tonyonyolera kye wazikoledde tomanyi wajja ozitwala bulijjo ozitwala bazikugobya n'osemba nazo ate nawe n'obaako ky'oyogera. Ffe waffe mu ekereziya tosobola kusembera nga tosoose wa faatha kwenenya bibi byo. Kagabo tonnafuna wudhu sooka weetereze olyoke oyingira omuzikiti ekitali ekyo tolina kyoyinza kutugamba. Kakati nno musajja mukulu ono amanyikiddwako obulungi nga bali mwezo agenze maaso n'okubeera nga ategeeza nti come what may ye ku bubaka bwa kubeera nga abeera ateese enkulu w'ekibuga oba omuloodi w'ekibuga Kampala tagenda kulekayo wa kuseesa mpaka ng'ate batuuse awagamba mpawo n'omu yamusindiikiriza kwesimbawo wabula yalabye obwetaavu bwa Kampala ate nga bwali yengene yawo Omutendeke omukugu w'ennyo agamba nti obukugu obwajja bukozesa mu kubeera ng'akyusa ekibuga Kampala. Nze Deni nakutuusako ensonga nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video kimpereka like kankuwa ebigambo by'abali mu ezo. Honorable, it is alleged nti bali mu kusambisa omupiira omufu. Igwe obadde nakawa ngoli darling ne kibadde kigane ne wonaddayo kati ngoli darling kibadde kigane ne wonaddayo no saba bwe mupiira bagenda kuza wanene nti kati pate olokubanga eri mu kuzanya mizannyo babeka abantu ba fronting ambife byenjawulo gogo basadda surface ngero kwaga atagenda e Kampala wanene gwe tolowooza nti bakutomeza ze kwewunya mpulira gwe tolowooza nti bakutomeza kwewunya nnyo ogambye ani atakola ki tebakutomeza okutomeza antya tebakutomeza okujja okusuka lukwago lukwaganira okunsobola nze gwolabamu lukwago okusobola bali mwezo wekiwali okiwuliddeko gwe nolowooza nti lukwaga ayinza okusobola bali mwezo igwe bali mwezo nze wali okiwuliddeko wali owuliddeko nti bali mwezo agwa lukwago omumanyi don't joke my dear ate oyogera n'omuntu ali spirit field kakasa nze bali mwezo igwe nve ku kifo kyendeka obulesi wano nga abantu bagamba nkikoze bulungi nnyo nzijja ku kifo kyengenda oggwa igwe bali mwezo solalukwago igwe nti nzijja ggwa you're joking. Don't even ask me such questions. Failure. Nibakwete na bulesi. Kugambye the greatest enemy is fear. Katuko ondaba mu okutana katono nti nsobola okutama amiru kwago mukwano gwange. Kyemanyi kiri ekintu kimu nti nze bali mwezo nkola ekisanja eki. Era nkoze ekisanja eki. Tewaliwo level gye kugambyeko ndi nenkola ebisanja bibiri. Nali chairman ero suwano wabavuka nenkola ekisanja kimu. Nengenda ku chairman wa ikyalo nenkola ekisanja kimu. Vice chairman ero suit nenkola ekisanja kimu. Kansala nenkola ekisanja kimu. Wa mayor nenkola ekisanja kimu. Wa MP koze ekisanja eki. Kubanga mmanyi nti wali abavubuka abasobola nabo okukwatamu. Mwewe mbuli. The position is tolowooza nga kono omulundi n'ogumu nti ekifo kino bakitondera muntu omu. That is bad. The position is ceremonial. Ebigambo bibadde biwanvu era mubiwulidde bulungi mwenna abagenda maaso n'okubanga mutugoberera nkusaba gwe ayagala olanga naffe ate tukoneko okusimu zaffe noti 77453 koteeka noti 74 noti 74426 tojjagenda maaso nakubeera ate nga munnange ate wulajana nga ffe wetuli twekwate twesige tukuwa obuweereza obusinga okubeera ate obw'omutindo ennyo nnyini ddala awo wennyini kamba ate banywanyi tusinkane ate mu mboozi endala nnyingi nnyo nnyini ddala. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.